Ali ku muzindalo yenze mulongo mwagala omuzana akabaka balamusizzaako bannange mwenna. Nzize okwogera ku nsonga ya mmwanyi. Emmwanyi ng'ekimu ku birime ebitambulira mu ttuluba ly'ebirime ebiyitibwa ebya ssente, cash crops. Nga njogera okusingira ddala n'eri balimi bannange n'abo bonna abaagala okuyingira mu byobulimi, kubanga Buganda ng'eggwanga ekintu kyaffe ekisinga okutuleeta ssente n'okuva ebweru kya bulimi, era kyetuva tuba nti tuteekwa okukuumira ddala ettaka lyaffe, kubanga obutaba nga bannaffe abamu abayinza okutambula n'ente n'agenda awalala, naye ate ffe tetuyinzaga tukwate enkumbi tugende nga tutalaaga ensi. Kale n'olwekyo ettaka lyaffe tuteekwa oddikuumira ddala butiribiri. Kati ekyokulabirako oba katugambe ebyokulabirako ebirala eby'ebirime bya ssente bye twogeddeko cash crops, mulimu ppamba, taaba, caayi n'ebikajjo ne kkooko. Omugaso gw'ebirime bino okusinga obunene bikola ng'ensibuko y'ensimbi eri abalimi. Abalimi bennyini kwegamba amaka g'abalimi ne babeera nga basobola okuyingiza ensimbi eziyinza okukola ebintu ebirala okuva kulya n'okubeerawo, naye era ebirime bino bikola kinene mu nkulaakulana y'ebyenfuna by'eggwanga eryo eribirima okwetooloola ensi yonna. Amawanga galima ebirime ebyo gasobola okwongera okukulaakulanya omutindo gw'embeera y'abantu baabwe. Kati emiwendo egitundirwako ebirime bino ebya ssente, cash crops nga bwetwogedde, bisalibwawo akatale k'ensi yonna, international trade markets. Kati emiwendo gino oluusi giba gya njawulo mu bifo eby'enjawulo, kwegamba n'osanga nti oba ab'Egindi batunda bwe bati oba ab'Enerudda batunda bwe bati, okusinziira ku ntambuza y'ebirime ebyo okuva munda mu ggwanga okutuuka mu bifo gye biba bigenda okutundibwa, kwegamba n'emiwendo egy'omunda mu mawanga ago engeri gye giba gibeeramu egy'ebirime ebyo, okusinziira ku basobodde ku amakungula gabadde gatya, kye tuyita mu lufuuti kye bayita local supply and demand balance. Kati ekiva mu ekyo, ensi oba ekitundu oba omulimi eyeesigamye ku birime bino ayinza okufuna obuzibu ng'ebirime bino bigudde ebbeeyi. Singa kaŋŋambe nti amawanga amalala agalima ebirime bino gabeera n'amakungula amanene, kwegamba byonna ebiba bifunyise omugatte gw'ebirime byonna ebibaawo ku katale k'ensi, kaŋŋambe nti nno okuva mu Uganda ne bagamba tujja kuleeta ttani bwe ziti, okuva e Guinea ne bagamba tujja kuleeta ttani bwe ziti, kwegamba ne biba nga bisukka mu bwetaavu bw'akatale k'ensi yonna, n'osanga nti nno ebbeeyi eba egwa. Ate nga mu birime bino byonna eby'ensimbi abalimi b'emmwanyi be basinga okufuna obuzibu obw'emiwendo gino egikyukakyuka. Kati amawanga agakyakula oba ge bagamba nti gakyakula mu byenfuna, eyo nayo mboozi ndala, naye kwegamba amawanga ago nga agaffe gano naddala ag'ensi za Africa mwe gali gonna okutwalira wamu, gagamba nti enkola y'ebyobusuubuzi mu nsi yonna si ya bwenkanya, kubanga ereetedde emisolo ku bintu, kwegamba emisolo okubeera nti nno bwe gibeera emingi gikendeeza ebintu, kwegamba abalimi ssente ze basobola okufuna, kubanga manya nti nno kubaako n'emisolo, nti buli ggwanga ne liba nti liteekako emisolo n'obutale bwennyini okusobola okuba nga butambula. Embeera eno n'ebeera ng'ekalubiriza amawanga agakyakula okutunda ebyamaguzi byabwe ebweru w'eggwanga, kubanga bawalirizibwa okuvuganya n'ebintu ebitundibwa okuva mu mawanga agaakula, kweganga gali agaakula gatunda ku bbeeyi ya wansiko. Kati enkola eno ey'okutunda ebintu ebweru ku miwendo egiri wansi ennyo ennyo
mu lufuuti bagiyita dumping era amawanga agasinga obungi gagaana ne gagaana nti abo ziba bwe zityo nedda katukireke gakigaana kuga emiwendo bwe gikka ennyo wansi kati embeera y'amawanga ga Afirika gye tulimu nga ne muba nga mutunda ebirime ebweru ng'ate abantu beggwanga basinga obungi bali mu njala balumwa enjala ekigambibwa nti nno embeera eno kwe kakaŋambe n'okubeera nti muyinza okwessa kutunda ebirime ebya kaashi bye mugenda okutunda ebweru kubanga era abakoloni bwe bajja wano ebyo ebirime tebabiteekawo nti abantu ab'omu ggwanga munda banywe kaawa oba babeere n'amasuuko babakolekera kubanga kye baasembayo kati nga wano abantu baalimanga nnyo pamba naye ate nga pamba asinga kukolebwa ng'asinga kukola ku kuyamba bagundi wano waliwo ekkolero limu eryali ejjinja erya Jinja Night nga asinga obungi agenda bweru ng'eno batuddiza ngoye kwega bayinza okutwala pamba gwe n'omubaguza siringi emu bo ne bakuddiza olugoye nga luli ku 5 n'omusobyo kwegamba enkola eno ey'okuba nti nno abantu bayinza n'okusooka okuba nti nno basimba ebyo ebirime ebya ssente nga tebanasobola kulaba mmere gye banaalya bweneebeera kwegamba eggwanga lyonna neriraba nga abantu bonna balina emmere ne balyoka batunda ebintu ebyokutunda ne balyoka balima ebintu ebyokutunda ebweru kati egambibwa ensi za Afrika zigamba nti kino kiva ku mawanga agaakula omuli Amerika Japan n'omukago gwa Bulaaya kubanga ensi zino zikuuma ebitongole byabwe ebyobulimi n'emisolo nga kwegamba nga babikwata babikuuma ne baba nga babirinako babigoberera ne balaba engeri gye bitambulamu kati kye bakola bo abamawanga ago abalimi baabwe balima ebirime ebibaba balimye kati kaŋŋambe nti abalimi balima ne bwe ziba nti oba obummonde oba kyonna kye baba balimye kati ne wabaawo kwegamba nti emikago gye baba bakoze nti no tujja kutundanga ebintu n'ebyensi endala kati ensi endala negamba titujja baguza obummonde tulina nakino kati bano kye bakola obummonde obwabwe bwe balimye mu nsi ne babulinyisa ne babukuumira ku bbeeyi gye babukuumiddeko naye bino ebijja ebweru ne babikanika emisolo ebiva ebweru ne bibeera nga birina obuseere nga babireeta balina bitundira waggulu kubanga biriko babiteekako omusolo gw'okuba nti nno bivudde bweru kati omuntu ajja kukola ki ajja kugula bino ebyomunda abantu bangi tebalina ssente nnyingi ebirine bwe biba birungi bitya ajja kugula bino ebyabwe bye balimidde mu nsi munda kwegamba ne balaba nti tebafulumya ssente zaabwe za foreign exchange kuzitwala mu nsi ndala kati ekyo ne kibeera nti nno ate n'ekirala kye bakola ku kitongole ekyo eky'obulimi nga bayitira ddala mu minisitule zaabwe nti abalimi baabwe katugambe nti nno omwaka guno amakungula tegabadde malungi ku batunzi ba ffene be babeera bamanyi nti bano batunzi ba ffene nga gavumenti egenda bakuŋŋaanyaako kwega eraba ne bakuŋŋaanyaako ne bamanya nti bano nabano batundanga balimanga ffene bulijjo balina emiti ne babamanya kati bwe baba tebafunye amakungula malungi oba bwe bafunye amakungula amangi ennyo naye ne beesanga ng'ebirime byabwe tebisobodde kufuna bulungi katale gavumenti yennyini ng'ebibagulako oba ng'ebiwa amakampuni agakola emikyuzi oba biki oba nga naye kwega mu ngeri emu oba endala tebafiirwa abalimi tebabaleka kufiirwa kuggwamu maanyi kubanga oba ebibala biyize nankani amakungula gabadde malungi oba tegabadde malungi omuntu aba alina okutambuza obulamu aba alina okulabirira amaka ge kale bagezaako okulaba nti abantu tebatandika kutunulira kubanga obulimi gwe gumu ku mulimu ogusinga obukulu mu ggwanga kubanga gwe mulimu oguwa abantu bennyini amaanyi okusobola okubaawo abalimi bateekwa okulabirirwa abalimi si baakuyimirira mu maaso n'obalimbalimba n'oboogerera ebyobulimba kati nga bwe tulaba wano gavumenti ebyabalimi ba Buganda ey'ekipooli ebikwasa Mmengo ejjudde obubbi n'omutima omubi n'obulimba abantu mubabuulire ddala ki ekiyimiriddewo mubannyonnyola ebyobulimi babeere nga babitegeera mu butuufu wabyo ate nga bwe biri abantu babeesigeko mu kintu ekimu waakiri siggenda nti mugende mufune enjiri z'abeeru muleete mbwera okulima okw'omulembe okulima okwabiki kati ensi yonna ekimanyi nti ebintu bwe byakolebwanga edda bye bisinga
okusinga bino ebintu ebyokupakuka n'okwagala okulunda ebingi n'okwagala okulima ebingi n'okwagala okulya ebingi naye ng'ebintu ebyo bibeera si biki nga si bikolere mu butonde bwabyo nga bigira nankani bikyusakyusa obutonde bw'ebirime ebyo. Kati abantu ne balyoka bagamba nti ekiviirako ebikozesebwa ebyo ebirime ebyo bwe bityo nga pamba, amata, eŋŋaano na biki ebyo ebikolebwa mu nsi ezo ez'abannaffe abakoloni ezo ezaakulaakulana edda ne bibeera nti byeyongera okukendeera emiwendo emiwendo gyabwe bwe gibeera nga bagitadde wansi olw'okuba nga bayamba abalimi baabwe ate n'ekintu kyabwe bakigoberera bo ne balaba akatale bwe kadde eno bo ne bamanya kati tugenda kudda eno bo omwaka guno bivuddeyo bwe biti bamanyi n'okubikwata ne babitereka ne baga tunaabijjayo omwaka ogujja mu mbeera ezifaanana bwezityo oba ne babikuŋŋaanya ne babitunza ebibiina ebiyamba amawanga kwegamba ng'oba mu ntalo babiki n'olaba nga bayisawo loleza eŋŋaano biki nga babadde baziina mu sitoowa. Kati ebintu ebyo ebyokuba nga bali bo bagoberera akatale kaabwe bulungi kwega bireetera abantu nga abalimi b'omu Uganda obuzibu mu kuvuganya mu katale k'ensi yonna kubanga bo abalimi beekolera bo bokka tebalina ayamba kiringa bw'onoolaba ab'emizannyo nabo beekolera bo bokka bamanyi olwamala na training oba tebatraining oba nakola ki bokka era kyobula nti nno abantu okusobola okukola emizannyo ewaffe alina omuntu okubeera ng'alina ekitone ky'amaanyi nnyo kubanga tajja kufuna amukwatako eri babayigga ne babafuna ne babateeka mu campusi ne babakola ki ne basobola okubagira nakani okubasomesa engeri gye bayinza okwongera okukulaakulanya ebitone byabwe ekitone kyokka ne kiba nga si kyekimujulira naye naaba ng'aliko n'obusomese okukola ebintu ebituufu kubanga oluusi oyinza n'okwemenya amagulu ng'ekitone okiyina naye nga tomanyi ngeri gy'oteekwa kwekwatamu okusobola okukozesa omubiri gwo ne guba nga gusobola okukola ekintu ekyo ky'okola ky'olinamu obugundi oba kudduka oba ki kyonna. Kakati ne baba ng'ebintu bye basigazza okuba nga basobola okubitunda mu ngeri eriko kale kubanga kati ojja kuwulira nti tojja kuwulira nnyo ng'owulira nti nneeno okuva mu Uganda so nga tulina ebimera ng'ebibala nga biki twandibadde naffe tusobola okuteeka akatale k'ensi naye temusobola biteekayo kubanga temulina bantu tewakufaayo tebafaayo ate n'ebyobufuzi nabyo tebibayamba kubanga mubeera mwafuuka abajega b'ensi olina okuyimirira eggwanga buli mulina okuyimirira busimbaalaala bunywevu nelisobola okubako nsonyiweko nesobola okubako kyerikola mu katale k'ensi wonna mu lukuŋŋaana w'oba ogenze kati netumanga tusigaza bino ebirime mu birime bino ebya ssente nga tusigaza bino ebitakula bulungi oba olw'embeera y'obudde mu mawanga amalala oba nga yo kati nga kaawa nti tebasobola mulima mu mawanga agamu ate nga bamunywa. Kati ekikulu ddala ebyobusuubuzi wonna mu nsi bibaamu ebyobufuzi. Kati abalimi ba kaawa wano mu Buganda tulina ekizibu mu kiseera kino kye bagamba ekyatakwagala okwerekera akubanja kubanga waliwo abantu weewawo abaagala okukola kifiriza ku Baganda ekyo kirabikira mu buli kintu kyonna kye tukola kati awo ne kijjawo n'obwesige obw'abantu abalima kaawa kubanga omulimu gw'amaanyi nnyo naye kwegamba nti omuntu okukola nga tamanyi na kumanya kiki kyakola kyagenderera twandibadde nga tufulumya kaawa omulungi ennyo kubanga abantu baffe bamanyi okukola ebintu eby'omwoyo omulungi era singa babeera baweereddwa okumanya okutuufu. Kate ebyobufuzi bya wano obulimba obubbi obutemu ebikolebwa kwegamba ebitukolebwako ebyo byonna bitulaga ffe abantu ba bulijjo nti tebituwa kifaananyi kirungi era bw'oba otudde mu mbeero bayinza okugamba nti temuli bagunjufu kimala kusobola kwekola mu mulimu okutereeza embeera zammwe okugenda ne mulonda obululu ne bababba kwega ne mugenda omulundi ogw'omukaaga naye nga biseera bababba ne mufaayo batubbye ne mulwana ne mukola ki kwega mmwe temutunuulira ku kulaba abantu abalala mu nsi endala bwe balonda
kugamba ng'oggyeko buno obululu obusookerwako naye n'olaba bino byonna eby'omunda bonna bwe bajja bakola eno bonna nga bajja babubba naye ng'era abantu baddayo kugamba ekyo bakirinako n'ekigambo kye boogera nti ndowooza ono munnasayansi Einstein yakyogera nti bw'okola ekintu kye kimu emirundi mingi naye n'obeera nga kiva mu ngeri emu naye gwe n'obeera nga ebiseera osuubira nti kijja kuva mu ngeri ndala tikyekimu ku bintu ebiraga omuntu ndowooza atategeera bulungi ebyo byonna bitufuula abajega kakati kampa ekyokulabirako kimu nti gwe genda osuubule obeera omusuubuzi otandika okusuubula mu kikuubo ng'ogenze n'obujegwa bwe butyo nti abantu ne bakulimba omuntu najja nakubba emirundi 10 olaba oba buli omu tajje gwegamba naddala ng'olina ebibbibwa olaba oba buli omu tajje kubba gwe paka n'ezikuba ebiraka mu mpale bwe zinaakubula abafuzi bajja kufubanga bulijjo okukola ebyabwe kubanga abafuzi bufuzi osanga bafuukuuzi naye abantu ab'ebweru oba n'ezo embasi ze mulaba kubanga ne bajjajjaffe bagambanga nti abo ab'embasi abo mbega kyekituufu kyennyini bambega ba nsi ndala balabe engeri ki gye mutambuzaamu ebintu engeri ki gye mukolamu bye mukola nabo balabe engeri ensi yaabwe n'abantu baabwe engeri gye banaakolaganamu nammwe ekyo muteeka okukikuuma nga mukimanyi ebyo byonna birina omuzannyo gwe bizannya si muzannyo n'okuba kuba tebizannyirwako ebintu by'obulamu bwomwe toyinza keera n'ogamba ng'abalimi abantu ababadde mu kyalo mukimanyi ne muzuuka saa 11 nga n'obudde tebunnalaba mugenda okusimba emmwanyi mugenda okuzikoola mugenda okukola biki oba n'okuzinoga kwennyini kwegamba oli tayinza kugamba nti ekyo kibeera muzannyo omusana ne gwaka temina kye mwalidde muli eyo mukola musamba naye kwegamba amawanga gano gonna gabeera abantu bamu batunuulira kikimmwe kye mukola ng'abantu n'olwekyo ab'ebweru temubeewo okubeera nga be basooka okubabuulira ekyokukola kubanga ye naye akubuulira okola ekintu naye kinaamuyamba oyo ayogedde abalala bo batunula butunuzi tebayinza nakugamba nti owange tukuwa amagezi kubanga oli ajja baga nti ani abagambye okuzuukusa egundi embwa zange ezeebase kwegamba ekikulu ekiriwo nti nno ng'abo ab'ebweru oba abeeru oba bakyabo mubaleke babalabe bulabi era ne bwe babawaana amagezi nti mulina omukulembeze ono mulungi nnyo mutegeera mmwe musooka okulaba nga mwetegerera ekintu kyammwe bulungi bw'akuwaana nga naawe olaba byebyo ng'omugamba nti weebale kusiima naye bw'olaba nga byakugamba obimanyi tebituuse byappa ng'omugamba weebale ku kiina edda bwe twayogeranga nga tukyali bavubuka kati ebya republic byo bitegekebwa nga byakuswaza kyova olaba ng'ensi za Africa zirengezebwa nnyo abafuzi baazo bwe bafuluma ebweru mu mawanga amalala zirengezebwa ate abantu ababadde mu mawanga amalala nga bagoberera ebyobufuzi mulaba abantu bwe bajja nga bonna ne bw'onootambula otya ne bw'onoyagala okukola amalala bya buswavu abantu bonna ababeera bali ebweru babeera babalaba nti koga nti ekintu era n'abeeru abaagala Africa oba bagiwolereza batunula nakisa batunula n'amaaso agagamba nti oba bano bayambibwa batya naye kwegamba ate n'olaba ne mu Bwakabaka okulaba kakati nga zino corporate solo zibaleetedde abantu abalinga bamayiga okubateeka mu bifo by'obukulembeze ebyo nabyo bikolwa bya ttima era kyovula nti bisimbuka mu republic ye maama wa corporate solo kubanga oli n'alyoka agamba abantu nti emmwanyi terimba n'abafalaasira abantu ng'amanyi bulungi gye binaggwera ng'amanyi bulungi pulaani ze balina kati bwe basaza emiwendo mu kifo ky'okutula wansi n'abannyonnyola bagambye nti mukaawa mu mwenywere wammwe era ffe twakoze dda naakani mpologoma mu munywe mmwe ate nga naago gakyali mabaga kubanga ekiddako bakirina tewali kintu kigenda mu maaso kye baba tebaategeka okuggyako nga mmwe mwina nammwe kye mukozeewo kye babadde tebalinda naye bwe muba nga mutambuliddeko ebyo babagamba ebintu byammwe byonna obulamu bwammwe babutegese bulungi paka mugeena straight naye nga byonna bya ttima ekyo kiri standard ebintu bye tukola bannange naddala Abaganda n'abaana ba Buganda n'abantu mwenna abategeera Oluganda abali mu Uganda nti bye tukola tetubirekera balala
naddala mu mawanga gaffe abatonde munoonye okumanya ku mitimbagano mu kwebuuza ku balala ab'Omuganda ab'emikwano babali okumpi muve mu ndowooza esuubirira mu bantu abalala okugamba nti be bajja okujja okubatereereza ekintu bye tebiriiyo. Katonda teyabiteekawo ebyo. Omuntu ayinza okuyambako n'ekintu gw'olina okyekwatira. Ebiseera bye tulimu bizibu nnyo. Waliwo amaanyi agatutangira okukolera awamu ng'amawanga gaffe bwe gandibadde. Kati wano katugambe mu Buganda ng'Obwakabaka okusobola okweweereza obulungi. Naye singa abantu bategeera engeri eyo nga bajjajjaffe bwe babeeranga nga beeweereza eddembe n'obutebenkevu bye baalimu, kwegamba nti singa tusobola okudda mu kifo ekyo tuteekwa okudda mu kifo ekyo, tekiriko ga nti batwagala oba tetwagala, kubanga okusigala eno tusigala mu bubi ate bukula essaawa yonna. Okudda eri tusobola okubeera n'essuubi si ku lwaffe lwokka ne ku lw'abazzukulu abalala abalijja. N'olwekyo munoonye okumanya era ebintu bye mulina okumanya nga ku miti gino egy'emmwanyi, buli kimu kye muyinza okuyiga ku byo mubeere nga mukiyiga, kubanga kati emiti abaagisimba abantu balina yiika 10 yiika meka, abantu balina endokwa bagula endokwa 100 simanyi endokwa 1000 meka ne basimbira ddala ssamba ennene. Kati oli ava eri aga nti nno ennankani gigudde. Ate era temweraliikirira oyo tabamalamu maanyi ate muyina kunywa kaawa, kubanga kati ye mayiga avuddeyo bo bakoze kampuni yaabwe kati gyakunyumiza, kubanga bwe munaamunywa ye kampuni yaabwe gye bakoze yampologoma ng'ekwata ssente. Bakozesa Obuganda nga bayitamu ebyo bicorporate solo bababbe babanyunyute babbi kubanga bw'obanga onoobanga omuntu tomulimba nti ojja mukolera ekintu, mugambe nti nze nnina ebyange bye nneekolera wano. Kati ebintu ebimu bye mulina okumanya bw'oba onoonyereza n'omanya ti emiti y'emmwanyi gitera kakati katugambe ekyokutandikirako gitera okuwangaala wakati w'emyaka 2 na 3 era emyaka gyagyo egisinga okubala ebibala gibeera myaka 5 ku 15. N'olwekyo bw'obeera wasimba emmwanyi zo ebbeeyi ne bwegwa togitema, ne bw'onoofutamu akatono emyaka egisooka nga bw'otereeze nga bwe tulabe ensi bw'etereera, ekiseera kijja kutuuka ogifunemu bulungi, kubanga ogwo mulimu munene nnyo. Osimbye endokwa 2000 ne bw'oba osimbye endokwa 50 ne bw'osimba endokwa 5. Ffe tulina emmwanyi bakadde baffe ze baasimba twazisangawo nakati nga weeziri, era bagamba nti zibeerawo kubanga ababiwandikako bagamba ngiwangaala emyaka 2-3 naye nze ndowooza ngisingawo. Oba bw'eba ng'omwaka guno kaŋŋambe bagaye nti emmwanyi egudde, olinda ebiseera ebijja. Ate n'ekirala nti waliwo n'ebika by'emiti eby'enjawulo ekibeera nti nno bisalawo obugimu bw'emiti n'obungi bw'ebibala byagwo. Kale togeraageranya miti gyo ku miti gya muntu mulala nti oli gundi ajjamu gundi bweziti kasita omanya ggwe kika ki eky'emmwanyi ky'olina. Kati waliwo abantu bempulira abettanira ennyo okukola emiti, okusimba emiti giri egyedda egy'emmwanyi egyaffe simanyi gyo bagiyita, kubanga waliwo Arabica abadde asimbibwa ennyo ne Robusta ne Liberica, naye waliwo n'egyo emirala egyaffe egy'emmwanyi ezaaliwo okusooka. Simanyi oba ekyo kika kigwa mugundi mu kiti ki, naye nze ndowooza nti kiyinza n'okuba nga kivaamu ne kaawa omulungi okusinga n'ono omulala, kubanga ebintu ebyo ebyedda ebyo oluusi bino babeera babitaganjula naye nga bakugamba nti emiti gya Arabica giwangaala nnyo okusinga emiti gya Robusta, naye ng'ate nze ndowooza nti gino egyaffe emikadde egyaffe emiganda ate ndowooza giyinza okuba nga tigiwangaala okusinga awo. Ate era mutunuleko ne mu migaso emirala egikolebwa gundi muleke kuggwamu nnyo maanyi abantu oluusi. Kakati waliwo abantu abatandika okuddira gundi bino gundi by'ebitooke bwe bayunja ekitooke ekyo ebiteteme eby'ebitooke ne batandika obbikolamu enviiri. Kati nze nalaba omukyalo mu Nigeria nga baga nti ate nti twabikoppa ku bantu b'e Uganda naffe tutandika obbikola ntuga nti bino tubiyina ebiteteme naffe katukole. Kati gundi bizinesi zaabwe zikwajja. Kati gw'oli atunuulira obutunuuzi nti bw'ototunda ttooke tobaawo. Kati oli talaba kyakoze omulala bakolamu bigundi
bakolamu ebisero, bakolamu biki mu biteteme. Kwegamba nti nno tulina n'okutunulako ku bintu ebirala, tetulinda kubanga emmenge ejjuddeyo bantu si baffe, bantu balaba abasinga obungi abaliyo. Ate ne bwebanga eriyo abaffe abatali baffe basinga obungi era be batambuza ekintu, temwesiga bantu abo ate muyiga okuboola. Ekibala ky'emmwanyi abantu abalala kati jjako kati okukisiika ne tuba nga tukikolamu gundi kaawa gwe tunywa, naye waliwo n'emigaso emirala egy'ekimera. Kati ebikolwa by'emmwanyi ebyo naddala ebito, waliwo amawanga agamu agakola mu caayi agambibwa nti nalina emigaso mingi egy'okujjanjaba. Kwegamba nti ebyo byonna tusobola obbinyoonyerezaako. Ate n'emmwanyi eya kiragala nga tennayengera egambibwa okubeera n'emigaso ng'egy'okukendeeza omubiri n'okuyamba okukendeeza sukaali mu musaayi. Kwegamba n'ebyo ebintu nabyo singa bikolebwa ne mubeera nga mubikoze, kwegamba ne muba nga temulinda kutunda mmwanyi yokka naye nga musobola n'okutunda ne ku bintu bino, naye n'obutale obw'omu Afirika muno. Kati amawanga agamu gakungula emiti gya kaawa egikuze okukola ebintu ebibajje ng'entebe, emmeeza n'ebirala ebyo oba ebitimbibwa mu nnyumba. Ate nga waliwo n'amawanga agamu agakola mu butto, weewaawo kiba kyetaagako butto omulala naye ne babeera nga bateekamu kaawa munda mu butto oyo bwe baba bayina, ne bateekamu kaawa kwegamba n'abeera nga kaawa ayingidde muli mu butto. Oyo bamukozesa okulongoosa mu byokwekolako n'okulongoosa naddala abakyala ku nviiri n'abaami. Ate n'obukuta bw'emmwanyi ng'oggyeko okuba nti nno naffe tubukozesezza nnyo ku kugimusa, naye babukozesa n'okukola caayi gwe bayita kaskaara, gwe bagamba nti naawunya bulungi nnyo era awooma. Ate ekyenjawulo kyalina ntakubisa mutima nga kaawa ono wa bulijjo. Naye temubaako kye muwulira buwulizi, era bw'okwata emmwanyi ng'ezo n'osimba endokwa z'osimbye, bw'ofuna akadde ku kasimuko, noonyereza okumanya lumu ogenda gwa ku kintu ekibeera nga kiyinza okukuyamba, n'oba nga toggwamu nnyo maanyi emiwendo ne bwe giba nga gigudde. Naye tuleme kwesiga nnyo Republic na corporate solo y'Emmengo, kubanga okubeera nga buli kimu kyonna tugendera ku ebyo, tunoonyereze wabeewo okuyambagana mu kufuna okumanya, n'ekikulu ddala tusabiragane. Mukama Katonda atwongere emikisa n'obusaasizi. Mwebale kumpuliriza. Mirembe.